Mohamed Kakiika wiki nga 3 eziyise nali ntudde wano katebe nesigamye omuvule gwange guno nembalaga lwali mazaalibwa gange nti nze amazaalibwa gange mankola emirimu ebiseera ebimu. Tractor yali yeetooloola muno ng'ejjamu ekisagazi evuugula ekisagazi naye nga sinnaba tractor tennavuugula nasooka kuleeta bumotoka bwa manure nga buva mu nte zange wali obusukka mu 100 ne tugenda nga tubusaasaanya tractor n'erooka ebuvuugula ne ndooka ndeeta abasajja bange ne bakubaakuba ekisagazi kiringa kikajjo tekimala gavaamu. Kati wiiki nga 2 kitundu emabega 3 ne ntandika okusimbamu kasooli. Wano bayitawo Lusanja mpitawo wa Luboyera part 1 kasooli wuuno ekasukka mu 10 yenna asituse. Naye eggulo ku Good Friday nabadde mbalaga nti nze omu ku basapulaya b'ente ze bagenda okusala nasapulayinga okuva ku Yidi ne wiiki eya wakati awo. Naye abantu beebuuza nti omusajja ono Omuganda ali wano mu Buganda asobola atya okuba nga asobola okufulumya loole z'ente? Bannange ekigendererwa kye eky'obbalaga ebintu bino tulooke tutegeere nti kisoboka eri abaana abato omujjagaana effe kinaasoboka tutya nga tetunnaba nakutandika. Mwate mwesiimye nnyo okulaba ku bantu ababikola nga babikola mu bulamba nga tebabibalaga mu butuufu nga tebalina kigendererwa kira naye kubalaga bulazi step by step. Mohamed Kakiika asooka n'agula ettaka buli kasente ke keyakwatangako n'agula ettaka. Agenza okuttulula bw'ati ng'atandika okuculuuza okujja ssente mu ttaka lye. Ezo ente nziriisa ku mmere gye neerimidde. Kati ono kasooli ono yenna ngenda kubajja wano kati wano Lusanja Luboyera part 1 ngenda batwala ku Luboyera part 2 wali ne ku Ssettimba ndooke nveewo ndooke ngende ewa mukuba luguudo naye wajjudde kasooli awo natemawo kibira na wali era wali nawo ku Ssettimba nawo natemawo kibira ndooke nveewo ndooke mbatwale ku Lugogoma oyo gwe twasembyeyo okusimba eri emakukuba. Kati omuntu n'osimba acres ezisukka mu 7 nga za kasooli ogenda mukubamu maize silage wa nte. Bannange okwo si kwe kukola okutuufu eri omusajja ono. Abantu balowoozanga nti ente zirundirwa mu nkoola naye bannange kino sijja kukyerabira nja kukibabbirako. Bannange abantu abo ab'ente baatusukkulumako mu kuyingiza omutaka ono. Sirina lutalo lwonna lweweejinga n'abantu balala bonna. Emmwanyi wano waaliwo emmwanyi naye namala emyaka 7 wano sajjawo 5 million za mmwanyi naye wano silage ono bwe ngamba nti mutunda bwe simujja wano wokka silage nga nkubye bukubi fuso 3 million wano nzijjawo obukadde 6 mu myezi 3 egijja nga nkubye silage. Naye ebintu byonna bannange tubikole nga twegendereza nga tubala tuyigire ku bannaffe. Bannange nze nasoma n'abaana abo ab'ente ddala nabalabanga nga balina kaasi nga kitaawe amuwadde kayana naye ffe twabeeranga mu mmwanyi muzikazizza ddi taata n'aziteeka mu gundi awo n'akusasulira ssente leero ng'amala gisumulula ng'agijja wala. Naye nze kati kasookedde omwaka guno 2025 gutandika n'akatunda ente 56. Kati gwe mbuulira bu apartments bw'obuli ekindi ate nga ntoolako obutoozi ate teriiyo agula lya bbanja ate teriiyo bw'omala n'okulamula ekyo kankibayigirizeeko bw'omalanga okulamula nti eya 2 okyukanga n'ovaawo n'otambula namu ye yakwegayirira muzeeyi kazibeere 3 kitundu
koze taata bw'onooba oziwezezza ng'onzirira oddangamu n'oyongera okutambula bw'atakugobereranga ng'omanya nti oyo bulooka oyo muleebeesi naye omuguzi yennyini ayongera kugoberera muzeeyi buli omu ayita buyisi muzeeyi wabeewo ambuulira nti oba olina akabuziko oba olina ente eyo embizzi sizimanyi nnyo mba n'enkoko nazo nziraba bazitembeeya eyali alabye atembeeya ente ambuulire eyali alabye nti looleyo ente yiyo yazze nazo yazzeeyo nazo oba embuzi bannange tulimenga bwe tulunda ebifaananyi bino byonna byonna mbibawadde ettaka eddene lino terikyaliyo kyo kyekituufu ettaka lino eddene terikyaliyo naye n'akatono konna k'osobola okufissa kakolemu omulimu akatono konna tekikwetaagisa kulima eka zino zonna bannange nze nkukakasa nti omwana n'aba nga abadde alina gy'akola mu kitongole ne bamusalako naye ng'alinayo ekaazi ze 3 oba 4 n'alima omuddo guno oba n'alima kasooli n'amukubamu silage oba n'alima ekisagazi kiri kinapia pakchong n'alunda ente ze 3 oba 4 ez'amata obulume tobusuula obulume nabwo obusavuwaze nze nalabye abantu nga bali bakuba amasimu tuli eno mu katale k'erushere naye muzeeyi kakiika nterekeraayo 2 ze zinaatabula ezeeno kuba ennyama ente ezo ziba nsava nnyo kubanga ddala ente bw'ogiriisa ebintu bino ng'eri ku zero grazing ekuwa ennyama nga nnungi kyekyo